Omuwanjuzi wa program yenze mwennyini atera nga nze keekyaza ku GRTV tulaba bwe tuyiga. Gwalabidde ku GRTV tulaba bwe tuyiga, weebale nnyo bali ddala. Akalabidde ku TikTok, weebale nnyo bali ddala. Nkusaba tovaako. Bwe kabeera nka butundutundu, lwana nnyo okulaba ng'omalayo obutundu buno, kubanga ekintu kye ngenda okwogerako okyetaaga nnyo kye ngenda okwogerako. Bw'oba ondabidde ku Facebook, weebale nnyo balire ddala. Nkusaba mukwano genda mu maaso n'okufollowinga, ate tonkoowa lw'ensonga nti sitera kujja lwembanzize ebiseera ebisinga ne nkola vidiyo ng'ovudde ku zino eza TikTok zitukola, mbaako ne vidiyo gye mbanze naye yeebaako sete ky'okuyiga kye tuba tulimu. Mwenjera nnyo tutukira ku nsonga, amanya nze Joseph Bera, gwe mwali mumanyi nga King Jose owedda, ne kati nakyuka ndi muntu. Omuntu era asobola okumbuuza King Jose documentary biki nga ndaba kiri wala nnyo, naye kambeere Joseph Bera. Bera liva mu linnya lyange erya Lwebembera. Joseph olwedde mu kimu kyekitegeza. So nze Joseph Bera. Programu yaffe egitaddemu ensimbi olunaku lwa leero ye Smart Construction and Saving Company. Ate era nga yeemu gye ndeeteddwa okubanga nina kye njagala okubagamba olunaku lwa leero. Amanya maze ogeeyanjula ab'oku Facebook, TikTok, YouTube. Tusimbule, tuula kalira, tovaako, tuula kalira, ndeete kyekindeesigana amagezi ogeetaaga, oba oyagala oba toyagala abavubuka. Nawe oba oli mukulu ng'okakasira ogeetaaga, tuula kalira. Oba oli muwala oba oli mulenzi, tuula kalira, nzije. Katini nnyo nzije, katono nnyo nzije. Yes, alright. Yes, okay. Okuva banafa bajje JR Film Studios. Kakati waliwo baalidde kava mu kitooke oba style kizino, naye nga oyo ye Kirincha. Bamumanyi kati ate nga tukyali awo waliwo aleese oba munyago gwe wabula aleese. Lwaki akuŋŋaanyiza mu kitooke ye Kamasu baaba kano kapya nno nnyo, kapya nkiddamu kapya nnyo. Wali oleeseeka teryankenga. Nobody is kenging. Butereevu Faizo Mbirago Holy Shadis n'abazanyi abalala botannaba kubeera ng'oggwa nnyalwe. Kasimu Sikoti Alan King Junior abasiga gubayita Kirincha, Gloria Drandi naziwa Madina bonna baze mu Kano. Kakati gati ate gwajja wuube embaliga gwe nkutumya aliwa bano bakuŋŋaanya ki? Bakuŋŋaanyiza ki wano? Kati gwe baleese agenda okuddengula alaba basejjemba gwe bagiyita Plan B. Alo bagamba eri ku coming soon wano wennyini ku YouTube wookalabidde subscribinga mu ngeri bwetyo osobola okukekkeneenya kati. Okay, mukulike eyo mukuwumulako okwo kali ntandise ensonga. Emabega eri natuula wano we saali wano by the way nyina we nali luddawa natuula ne mbagamba mumanyi lwaki abavubuka tuzze emabega? Era bw'oba oli wansi awo woolabira commentinga, mbasaba mu commentinge ku vidiyo eno. Ate nabagamba sifa muntu omu yalabika tuba ng'otuta amagezi gange. Nawe numpa comment zo nange nefuna gago. Mumanyi ki abavubuka tuzze nnyo emabega? Tuzze emabega olw'ensonga twagala okweteeka ku bye tutali. Twetadde ku bintu bye tutali. Twewanise waggulu. Weewanise mu kifo ky'otalina kubeeramu. Weetadde ku mikwano gy'ogikusinga anosalawo yenjire najjo mu bifo eby'ebbeeyi gwe kyotasobola te kyotali. Oyagala oyambala olugoye lwa mitwalo 10 z'otali. Oyagala opangisa ennyumba ey'ebbeeyi
kyotali. Muntegera bulungi kigambo kyendi mukwogerako. Oyagala opangisa ennyumba ey'ebbeeyi kyotali. Mumpulira baganda bange. Olwaleero ensi ekyuse. Ensi ekyuse. Bale ekyo kyendi mukwogerako mukiraba. Ensi ekyuse. Ekyuse nnyo. Ekisooka kuva COVID lwe yajja, embeera yakyuka, buli kimu kyatukuba. Kyokka ne weerabira mbu ensi ekyuse n'osigalayo mu looka eri eya 2019, 2018, 2007. Ne weerabira nti kati ensi ekyuse, era n'osigala ng'ogenda mu paalo naye nga weerabidde nti ensi ekola ki? Ekuyitako. Mugenda kumbuuza lwaki njogera ebyo? Kankutandikire olabe. Ogera laba ki ekitulumya obwavu ffe abavubuka. Nange mwendi ndi muvubuka naye twalya mukuba nange nyiri ndi mwavu. Era bino ebintu kentandise okubiraba. Banange embeera ekuba naye embeera ekubye nze. Kasaaga bulumi bwempitamu n'omulala obuyitemu nga tonnazuukuka. Zuukuka gwe nsooka okuzuukuka nakubadde nze saazuukuka. Okitegeera? Mwabawoza mbu obugagga tebabusonda. Maama ojja kwekanga okuze. Mpozi ng'ewammwe famire yammwe nga ngagga yakukolerera obugagga obulina. Ate abo n'oba obulina ng'oli musiru era bugenda kuyika buggwewo nga bazaddewo babuleseewo gwe obusuule buggwewo nga tebukyaliwo. Naye kino ekintu kyendeesi kiri ku ggwe ng'omanyi wammwe tebakukolerera. Ng'omanyi nti sente z'ewammwe si zizo, ng'omanyi olina okukola ezizo. Kati nkusaba tuula kalira tunyumyemu nze naawe. Gwe nange tunyumye. Kikaseera tovaako likinga, commentinga, ate by'okomentinga bigenda kuyamba n'omulala. Mukitegezako bagamba. Ino video njikoledde wano ntudde waka. Muligamba akavubuka kaali katudde waka. Kakyalina simu kaggwamu naye ng'ate kaayogera kino. Example zizino. Sebo. Okolerera emitwalo aga omwezi. Omwezi okola emitwalo 4. Oyina omukazi ewaka n'omwana. Njogera ku ggwe kati ayina omukazi ewaka n'omwana nga tasoma. Okolera emitwalo ameka? 4. Ekikutwala mu nyumba ya mitwalo 25 ogipangise kyaki? Tukole budget. Ofune emitwalo 4. Ojeka 25 osigeza mitwalo emeka? 15. Kyagala okungamba emitwalo 15 okakasa osavingako ne weezimba nga bw'olisa n'ewaka omukazi nawe n'oyamba n'omukazi n'omwambaza. Okakasa osobola. Banayo tuleme kubeera basiru. Ekisusse. Mbagandi kino kyo mukuga nange mwendi. Okakasa emitwalo 4 g'okolera omwezi. Osoma mu nyumba ya mitwalo 25. Okakasa ddala osobola okusevinga sente n'owejjamu n'ova mu muzigo ogwo oba gy'opangisa mu mitwalo 25. Opangisa otya ennyumba ya mitwalo 25 nga tosobola zikola? Muganda wange bweyagala agenda mu maaso era ng'oli wano ng'oli mukulaba vidiyo eno ng'aliwo. Nkusaba gwe wenna bw'obanga wazimba nga tosikyokola kino kyeni muprogramu sharingira oyo mukwano gwo vidiyo yaddemu agisharinge. Ekitegeera emitwalo 4 opangisa nnyo emitwalo 25 ogenda kuva ddimu gy'opangisa ogenda kwekulaakulanya ddi ogenda gulayo ddi akapiki nawe kavugi
ogenda wala dika plot wali okalabeko nti okaguze ka miliyoni emu. Nkuwa magezi muganda wa gwe gwandaba yesiriwaza ngo somnyuma ya mitwala 25 ngofulia nkolya mitwala 4 boboli mugezi genda saawa zino ubwo asasude sente zefizi zirekeyo nonye nyumba ya mitwalo 7 pangise mitwalo 8 tosuka mitwalo 10 omanya nti saving emitwalo 10 nsigaze emitwalo 3 enyumba ya mitwalo 10 nsigaze emitwalo 2 ukitegedde obalenti okusavinga n'enyumba bitwala emitwalo 2 then esigadde zikoli waka mukazi wo mubulire sente mmeka z'okolira azokubanga kola ensaving eyo omukazi munnyonnyola ogamba bagali nti sina sente zenkola okitegese gamba abakazi mubalaba bayiiya obukotekawo mitwalo 5 buli wiki giteekewo mulyengo ezo okulira mitwalo 4 osula mu nyumba ya mitwalo 25 ya mitwalo 2 ujagaza ki amazima ujagaza ki gwenga nkuvaako muganda wange bwofuna emitwalo 4 nda mu nyumba ya mitwalo 7 taata oba maama nkwegayiridde dda mu nyumba ya mitwalo 7 teweemenya nansi bubanga kikusiza mu nyumba y'ebbeeyi y'emitwalo 25 ng'obadde otya kuswala tokolerera abantu kukulaba nti oli wakabi kola gwe kyowulira ekikutwala mu maaso mukitegedde beera n'amagezi beera ng'obwana bw'omusota bugezi kiki ddala ekikutwalayo mu nyumba ey'ebbeeyi ekyenyumba nkimazi ekyenyumba nkikoze nkimazi maliriza kugamba kino gwe kye kikutwala kuwa ennyumba ennyumba ey'ebbeeyi omuntu w'emitwalo alina kusukka nyumba ya mitwalo 10 oba 7 toyina bisukka osukka byaki nje kunjukiza n'oluzungu lw'essimanyi if you have a knowledge mu mutwe ofaki toyina kyeweetaagisa nyumba ya bbeeyi ng'okulira sente ntono